Those are here. God loves you. People of Kawempe. People of Kawempe. Please. Be one. Be one. Because Jesus Christ, He had 12 disciples. Please don't be hypocrites. Don't be hypocrites. Jesus Christ, He had 12 disciples. 12 but one of them, one of them, and he told them, one of you at the last hour, you go to Negan. Bagenda kunegana kwata wamma kwata no owegala biki. Jesus Christ, yes Kristo, he said Jesus Christ said one of you is going to Negan. Yes. Okay. They said no way. We cannot. He went to Jerusalem. At the well. The well was demolish. Yes. The water was stave. The water chitengeja. Yes. The water chitengeja. Not even this young lady had a jacket full of water, but nobody could take her. Nobody could take her. It was in two. Yes, it was in two. Yes. She had a jerrycan full of water. And this young lady, she said, Jesus Christ, yes Kristo, I have this jerrycan. I have an enkata. I have an enkata. Tiaina enkata. Kwata mabulu. I have a jerrycan, but I have an enkata. Sina enkata. Yes. I have an enkata. Not even empomum. But this young lady, she had a 20-liter jerrycan. This young lady, she won the girl. Yes. She won the girl. The woman won. But nobody could take her. Jesus Christ died. He died because of our sins. Because of our sins. Jesus Christ, he was bound an enemy. Jesus Christ, he was bound an enemy. Yes. He was bound an enemy. Thoroughly. He was bound an enemy using an angel. Hey. Using an angel and an olga. Okay. He warmed. Jesus Christ was bound an enemy. He warmed. He said, "Warm, mama." Yes. He warmed and said, "Warm, mama." Wowe mama. What do we learn from that? That Jesus Christ, he died because of us. We have to go back. Because he suffered. There was a young lady. People they were saying that this young lady, she has to be beaten.
abadde akubiddwa. Because she has to be beaten. Alina okukubwa. Because she's an amala. Alina okukubwa. She's an amala. Okay. Then Jesus told them, Yesu n'abagamba, any person here wano omu ku mmwe who has never done so atakikolangako should be the first person to beat her. yalina osooka omukuba. Then people started checking themselves. Wangi? They started magma. Ne beetandika okumagaamaga. And then they remembered, really, ne bajjukira nti we all fenna wrong. Tukola ensobi. Fenna tuyonoona. Tonight, naye kiro kya leero we have a brother. tulinawo omwana w'obulenzi. He was a thief. Yali mubbi. A real thief. Omubbi ddala. He was a condor. Ava Congo. Yali kondo. Mbaba Congo. He was a condor. Yali kondo. But now he's a changed man. Naye yakyuka. He's going to testify in front of you Agenda ba obujulizi maaso gammwe. and tell you what the Lord has done for him. Ababulire biki Mukama byamukoledde. Yes, Chibirango. Kibirango. Come and testify. Tuwe obujulizi. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bampita Kibirango. Mbeera Nansana. Nze gwe mulaba byonna tebinnyamba nziba enjeyo nga n'evvundi twala. Nze gwe mulaba okuva lwe nabbanga ebintu bye nga ndaba sifunamu nga ate nze nalowoozanga nti nfunamu. Nensaba Mukama nnyamba onkwatireko ebintu bye ntwala tebinnyamba. Okuva olwo Mukama yawulya essaala zange kati ebintu bye ntwala byegasa. Jjo nabbye booda nnya. Nina pulani ebba sente za wano. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you. We have a sister. Tulina mwannyinaze. Oh, they're from Rwanda. Abeera Rwanda. Her family was killed. Family yattibwa. Even her. Naye kennyini. She was tongued and ulti. Tungulu Even her. Naye kennyini. She was tongued and ulti. Akatungulu ku luti. Bamutunga oluti. Bamutunga oluti. From behind. Okuva ennyuma. They threw in the water. Bamusuula mu mazzi. And they thought ne balowooza she was dead. Ti yali afudde. Kumbe wapi? Kumuwa. Kumbe wapi? Kumbe wapi? Kumbe wapi? She was thrown in the water. Bamusuula mu mazzi. They thought she was dead. Ne balowooza yali afudde. Kumbe wapi? Kumbe wapi? But tonight, naye kaakati she's got the sign in front of you. agenda obujulizi maaso gammwe. In Kinyarwanda. Mu Lunyarwanda. Sister Kuman. Nyaba Akuzimaana. Can't speak English. Tamanyi kwogera Luzungu. Not even in Luganda. N'Oluganda talumanyi. Apart from Kinyarwanda. Ng'oggyeko Olunyarwanda. She's going to testify in front of you. Agenda obujulizi maaso gammwe. Tell you what the Lord has done. Owulira Yesu by'abakoledde. In Kinyarwanda. Rwanda. Ayiwo. Ekivu. Tompita kivu. Mavunulire. Emane semwe. Abantu semwe. Semwe. Bane buli agirina giwe ekitiibwa. Sara kundima. Emane semwe. Nakani mugiwe ekitiibwa. Emane bitangaza. Eyo neetutta abantu gy'olaba. Emane y'omu tandukanye. Munnaye tezifaanagana ey'omwana omuto omuntu omukulu paka ku mukadde za njawulo era buli omu yeefaanana yokka. Imana semwe. Nakani mugiwe ekitiibwa. Nenda kurimba karimba k'Imana. Be n'akayimba akagiwaananya.
Tubadde mu gospel. Kyobola Katonda atwagala ate n'abantu abaagala. Neevuma kiri kimu. Mama wange yankotogera nnyo. Atya. Yankola ekintu ekisinga okuba ekibi. Kiriwa. Lwaki yanzaala nga ndi mulenzi? Wali yagala kuzaala ng'oli. Nga ndi muwala waakiri. Omulenzi abalenzi tubonaabona tutoba. Kikyotegeeza. Aye teri atusaasira. Tewali atusaasira, tulina kwebeereramu. Kati singa nali muwala nembeera kaweweevu waakiri. Nali badde kaweweevu. Omuwala ani agambye n'abawala nabo tibali kaweweevu. Amawuliriza nkulayirira. Singa nali muwala singa ndi mugagga. Apaana. Singa ndi mugagga. Otya? Oli mugagga otya? Nalifunyeyo omulimu gwe mmanyi nti gwo gufuna kiralu. Omulimu gw'okola nga gufuna kiralu. Ng'osika kya nga nzaagaza ki ate mboneebone naali badde malaaya. Kyoga tosobola kuba bwavu ng'oli malaaya. Mpozi ng'oliko ekikyamu. Mpozi ng'oli mu ssiro ng'oliko ekikyamu. Wa w'okolera ng'oli malaaya. Obugagga ne malaaya akola loose enkuba esobola otonya. Nga nkomawo enkya nfiirwa ki ate? Bw'etonya mukoka n'atwala ki? Enkuba yatonye mu kibuga. Mukoka atwala ki? N'ayonona emaali y'abantu. Gatto. Kati malaaya amutwalako ki mukoka? Amooti gw'oli musajja. Singa obwavu bukuluma ennyo. Olina nakapikiko okola otya? Ntunda piki.
ogitunda negenda oddamu girabako kizibu kati malaaya otyanga omuntu atunda ekintu ate enkya n'akomawo nakyo kwolwo lwennyini ng'ate akitunze ate nadda nakyo obugaga bwe buli awo n'akitunda ekiro ne bukyanga akiina kaloosa ebaawa eri abutegeddewo oba mugagga nnyo otandikira mu magoba obeera mu magoba simanyi gwe kyoliko ovanga ku muntu akolaki n'otunda ekintu alina okukomawo nakyo kati loosa ebaawa tewali loosaawo ne bw'okitunda ntono enkyoso okitunda ennyingi nze ate singa nali muwala singa sikalubiriza abasajja singa okolaki mbakukwana myezi 8-10 mwaka bakwana omuwala ow'obuvunanyizibwa alina tewali budde nzaamu oti njagala asooka neyeeganyaganyako ate yeeganya atama onakkiriza amangu wali osanzeeko yeeganya ng'atayagala lindako eyeeganya atama ng'ayagala ate ng'ayagala naye neyeeganya ennyo hello kiki how are you I'm okay what's your name Sheena Sheena and you I'm David nice meeting you David mbadde nkwagala like akusobola bakuwa ekyokunywa it's okay onywa ki Mukomboti. Wanji? Mukomboti. Teguliwo wano. Sabe ekirala. Ampe Nairo. Wanji? Bampe Nairo. Ono wait ono muweyo Nairo. Oma bambi atakuba mangu mupya. Omazeemu. Mazeemu. Tugende waka. Ndeka munaye nakakulaba. I've just seen you ngene nawe waka. Olabeyo. Nja kulaba ye emisana. Sitera kubaawo emisana mba busy. Jangu olabeyo ekiro ekyokomewo. Nsijja kusobola. Naawe likalire. Leka naawe nze bisibyagala. Naawe muwala kati ontwala wa. Naawe. Future yange. Naawe. Embuzi yange. Naawe. Katugenda genda tutya. Nina piki. Oyina piki? Bannange nze saagala kulinnya piki nyina asthma. Kankuwe jacket. Tuulako piki. Tubirekeyo bakaganda. Kagenda kwaka kankwate ku kyoko. Wano obeera. Neyongera ku parking wali. Tera parking wali we parking. Soko. Baby tobuka ku piki. Baby abuka ku piki. Gonyede Nairo wange. Ovuye ku mannyoko osirike. Baby awuse ku piki. Saagayo nga simanyi piki ewunya bubi. Jase egase tutti ne oiro. Egase tutti ne oiro. Kati linda kwewaseke waterera awo. Piki yeteredde. Weesirikire nange ndikikola. Baby abuuka ku piki. Piki esijangadde wala ewunya bubi. Tugende wali we parking. Egase ki? Tutti ne oiro. Banaye wano obeera. Wano ewange. Ng'oli so organized. Olabi. Obeerawo nani? Mbeerawo ne sister wange. David. Tell me the truth. Wano obeerawo nani? Mbeera ne sister wange. Why don't you tell me the truth and I am the devil? Sister wange tomumanyi kasooto. Gwe mbeerawo naye. Tondeetera ebizibu nange. Sijja kuleetera bizibu. Banaye eyo TV wagigulawo. TV wagigulawa? Eyo TV nagigula Panama. Ani? Panama. Waliyo ensi nga bagiyita Panama. Panama. Wagigula mmeka? Baseera flat screen ezo. Ziwa $4,000. Wangi? Nze nyonoona. 1,000. Ndibuuda. Bannange. Kati olina firimu ki tuyinza okulaba? Buli kika kya firimu kyoyagala osobola okirabako. Are you sure? Ate naawe sigaalo banna. Our sweet mula, mashallah, mashallah. Tusayisa okulaba sweet mula. Kambasange sweet mula. It's okay. Yo sister wange gwe nagambye. Gwobeera naye. Mbadde manyi awo sigaalo yazze naye ngayinza okuba nga sister wange. Si gwangamba akunuunira kologeti. Muyaye sister oyo mbeera naye ne maama. Kati firimu kizolina genza okulaba alabako. Buli kika kya firimu nkiyina. Are you sure? Buli kika kyonna ky'omanyi ku nsi nkiyina. Bannange obulamu bwange njagala ebi Nigeria. Ate baby olwako otuuse kiro. Osanze embwa zange kati zipoye ozaba nina embwa enjeru. Oyina n'embwa wano? Yina enjeru n'eri emmyufu.
omukambwe ezo lakosaza kati kino ekyeru kijamanisha na kino ekibwa kyeru na kimyufu kiyite kijje Jude kiyite popi bale ekire butu ekyo kyema ti ali kizungu mpozi kampitaka n'akaganda namulanda nawe keematidde yenkazi yaabwe zalunduze teekamu firimu ndabe oyagala kikaki Nigeria oyina kina Sophia ni London teekamu eyo Oga. Today I'm looking for a maker. She don't weigh me 25 naira. O maker she don't mama I'm sorry to nga yechanga. Bwe katyo. She weigh me 25 naira. I swear upon the living God 25 naira. If you don't get my man I'm going to kill some. I swear upon the living God. I'm just posing. Taina kyamaanyi yekyanga bwekyanga. Kasirwa akakasajja kalalu. Kuba advance kakube rewind. Nikali winding. Nikali wind. Nkajjemu baby. Jam. Nkajjemu tekakunyumidde. Naye leo sikategedde. Oyina film kyenda. Nina buli kika, nina ez'amasasi, nina blue movie. Blue movie? Asaagala. Twagala blue movie byo. Lwaki nawe? Olaba ebintu, olaba blue movie ebyo. You come in another mood, you end up in another mood. Ez'abazungu. Toyagala ez'abazungu ebisaagala biri so disgusting. Nze nange sibiraba ndaba bya eby'abazungu bya kisiru. Nze ngula z'aba. Balina ebintu yakwa n'owulyange omutima. Nange zantama ngula z'abaddugavu. Kati oyina ani? Chicken. Chicken nja mukulagira ku ssimu. Oyina z'abaddugavu? Nze z'abaddugavu nawe manyina kumanya nze saagala bintu ebyo. Baby kuteeremu katono. Oyina z'abaddugavu? Teekamu katono. Wangi? Teekamu katono ndabe. Oh yeah. Oh kati akola ki? Yali awoominga. Nga woomingirani? Yeetegekera akakazi tekannaba kujja ne kagenda kujja mu dakika 2. Akawala nga tekajja. Kaako kajja. Ate kafaanana sisita wange oli gwe nakulaze. Gasooto gyakutubalayo firimu. Banaye kayakawala kafaanana sisita wange. Ono yaze wano. Akawala nga tekajja. Kagenda kujja. Kajja kadduka. Era bwe katajja nga manya firimu yange waliwo yagikuttemu. Bibowa za kaze kajjem. Ngata atule mabega. Kekengera. Kati oyina firimu. Buli kika kyoyagala nze nkiyina. Kati oyina kungufu. Nina neza kungufu. Njagala kungufu. Ojagala? Bana njagala kungufu obulamu bwange. Lwakwa nazaazisa ensiga zaawemu yokka bagita nature of the origin. Nature of the origin. Bana njagala nga jetyala nane kino ekisajja. Ne bolo yenge. Ne bolo yenge. Ogirina? Kungufu. Teeka mutulabe. Ya! 你讲我讲回去玩你要控制，我讲要我讲要pozinga banange kati jetiri aliwa jetiri ke kali akawanvu atono kino kye kibolo yenge kyabaki kyabaki mama wacho yakituulira nga akizaala bwe busungu kikambo ekyo kikuba zanya kasikubye pozinga ekimukuta ensigo banange ate munayo firimu okumanya yannyumira oba ebuuka bwekyakwata awo nga mpozinze ate nekikubawo ekikonde okakasa kyakubawo ekikonde zanya oba kirinda
pozinga. yabuuka bubuusi kaali kabuuka naye baali bakyalwana bakyalwana abo boolaba ate yawu pozinga banaye pozinga baali balwanira ki munnange baali ba mukwano ng'era basoma aba kakati oli n'ayagala girlfriend wani nga baaki nga ba mukwano olwo n'amugamba okoze kyaki to wange kooli nze tolina kyogenda kunkola yinza okukuba ne beekyanga awo olaba nange ekintu ekyo kyali kituusewo ku mukwano twali tukyasoma Costa Rica, Ian, bro, what have you done, my friend?